Nkumanyi ng'omuyimbi asinga okuba ne ssente mu bayimbi e Uganda nze ng'omuntu era bw'otera okunsanga onjokyayo awansuubiza n'emipiira ku mmotoka nkimanyi leero ngenda genda nagyo. But recently twalaba Forbes magazine ng'ekoze list y'abayimbi abasinga ssente mu Africa. Tetwakulaba. Era kisobola kubeera mu bayimbi abasinga ssente mu Africa because kisinzira value yaabwe era batunulawo okuvaluinga ssente. Anza abayimbi bangi nnyo bemmanyi tebasobola kuweza ku ssente if you value y'omuntu. For example, ne boogenda bugenzi ku value and liquidity for money byawukana. Yes, but that's what they consider. Okay, but considering liquidity. Nze ne bwe nkugirayo music yenna negga nti buli luyimba livaluing just 500,000 of recording. What is 500 songs? Bebe n'ennyimba bitaano. Gwegenda okebere. Each song, if kati ebyo bwembize ebbali nenkuterawo brand oyinza givaluinga musente. Brand BEBE COOL. Brand BEBE COOL. Okay. Bwenkuza ebbali bwetugenda mu property n'ebikula. Bebe webikule ng'abantu balaba. Sobola ebyo byakito ebyo bikoleramu ku YouTube zammwe. And that's why nagambye nti joko mukula gy'omanya priorities. Two-face ayinza okuba nga taliwo kati naye nga gwolowooza yagwa. Abantu bw'okula waliwo ebintu ebikyuka nga tebikyakola sense. So Forbes esobola okuwandiika abayimbi mu East Africa yataddeko Diamond yateka Chameleon ne Bobi Wine I think. Kati gwe common sense we kugamba ki ku baffe Abannayuganda be yawaddeyo? Yataddeko Chameleon ne Bobi Wine. Kati gwe kugamba ki? Bebo singa Chameleon ne Bobi Sente. Kati gwe gwomanyi nze kugambye gwe common sense. Kale milikwezi tumuggyeko. Osinga Bobi Sente. Lwaki omuggyako nga te Forbes yamutaddeko? Yamutekako mu 12 oba. Kati Bebe teyaliko. Kyenkubuuziza kati gwe gaginga statement watandise nayo ng'ogamba nti Forbes magazine, yes. E Uganda. Kati gwe lwaki towandikira Forbes n'ogigana naye nze ndowooza mulimba wano. Yatekako Diamond, of course Diamond atulaga eby'obugagga, maybe probably balowooza nti oba olukuba emmotoka gy'ovuga wafunanfune mu gavumenti stuff bwe bityo. It is okay. Bwebanga nagifuna yange gwena kubala value yayo kubanga gavumenti tetambula ng'ezigaba. You own it. Yemotoka yemu Diamond javuga. Yemotoka yemu Bobi Wine javuga. Yemotoka yemu Chameleon javuga. But they named them and you were not named anywhere. It doesn't. You see, that's where you go wrong. I think Forbes nga yaze Uganda okumanya abagagga eyinza okugetinga shock. People are rich in this country and they are quiet. Artists. Whatever Forbes yogera ku mulwana. Nyatunuya abayimbi njala kubuuza gwalabye ko Forbes ngayogera ku mulwana omugenzi oba wava muno yogera ku Sudil richest East African bwe muyita naye mulwana omusula omugenzi wajje East Africa tena we muteeka factories ze zibaddewo myaka emeka ever since time immemorial. Uzimanyi? Yeah, just have a nice battery, nice house of plastics batteries. Waliwo omuntu omulala akola battery mu Uganda or as exporting them from Uganda to East Africa. Where do you think Forbes would get such information? It is because those people don't want to disclose. Anti still never remember showbiz. I can still guarantee you and tell you at a certain time wabera obisagala kumanyisa. Beboli nebyo bugagge bisinga bino bye tumanyi. Of course. So why should I let you know everything surrounding me? Okay.